Mu kiro ekikeesezza olwaleero abantu abatannategerekeka balumbye amaka ga Moses Nomita omutuuze ku kyalo Kivubuka ekisangibwa mu ggombolola y'e Jinja North mu Jinja ne baziikula abafu 2. Mbwe abantu bano baabadde bakutte ensuuluulu, enkumbi kw'ossa ebikozesebwa ebirala. Okusinziira ku batuuze baabadde bawerekeddwako poliisi y'e Budondo. We batuuse nga boogere n'ono omuwala nga bali kwenda omukuba kati nga abavuka abandi bali ku njira. Owa poliisi yawa oda yakoba ati mujje mukole ogwamwe omulimu gwamwe. Kati we babuuziza abantu abo ati bana muviirirewa bakobya ati tuviire ku poliisi ya Budondo. Nabo ine ku Asadi ne yabeire embega nga nali tubegawe eriyo n'omuvuka bamweta Asumani. Yena batuusawo bamugema nga beidi bakina bamukubashi kubaawo waka. Yabayo eyagemye enkoko kodi nani Jamada. Sande Mwesigwa mulirwana wa Nomita olwalabye abantu bano n'ababuuza ogubadde era ne bamugamba lwatunga omusezi agula essuwaani nti bazze kuziikula abafu. N'ababuuza kizibu kyekiri wano. Banko bantwidde kuziikula mufu abali emange eyo. N'ababuuza mwidde kuziikula mufu obwire buno. Mbu yababuuzizza ebibakwatako nga tebabirina era abamu ku bano baamulagidde abatwala abalagirire amalalu gye gali naye kwe kugaana. N'ababuuza nti bamuva Budondo. Oba defense asiiba Budondo muno okumutegeera muviirire waweene. N'abakuba nti bweti obuzibu gyabatuukira. Kubanga muza defense ati nikyamaana azaako. Mwesigwa yaddusizambwa okutemya ku bannannyini malaalo ge babadde bagiridde nabo abatemeza ku b'eŋŋanda abalala. Tuvumirira enkola eno eyogezaako okutulugunya abafu kuba kati omuntu amaze mu ttaka emyaka nga 3. Bano tebaakomye okubazze ne keesi mwe baatwalidde ebisigaliro ebyasimuddwayo. Ekeesi eyo yaidye luvannyuma lwakyo kutukutuku keesi daidye 2. Sawa emeka. Keesi yaidye saawa 3. Ekisinga okuluma ab'eŋŋanda bano nti abantu bano baasimudde ebisigalira by'abantu baabwe ate ebirala ne bisigalayo, ekintu ekyongedde okubanyiikaaza. Ne mulyoka mujjamu mutaganjula bwe mutyo. Bajjeyoko ebigere ne balekayo emitwe. Kati bino balimba mbo baziise ekiwala. Tuvumirira enkola eyo. Bano balumiriza nti obuzibu bwonna buva ku nkaayana z'ettaka eri abantu naddala abagagga abali mu kunyigiriza abanaku. Mwana ze yamalawo ettaka kutunda. N'erya ife yatunda, n'erya mwana ze oyo yatunda. Kale ekijja gye tuli mu buti bye tukunaanikizeeko kabiri yenda atulugunya. Atukole ki? Atutunde ku kijja. Mukisa mukyamu okunyaga omuntu gw'owangala naye ng'ate omumanyi nti naye munaku. Olw'okuba oli mugagga okozesa amaanyi n'amagye sobola okunyaga ku munaku ebintu bye awamu ne poliisi. Tuvumirira enkola eyo mu gavumenti yaffe ya NRM. John Opendi nannyini ettaka lina agamba lyamuweebwa bakadde be mbwe abalitunda baamugeraagenze buddamu okuyiiya ssente ne balitunda awatali abakuba ku mukono. Bwe mvudde mu jjeera nsanze ebintu byonna byononese. Kale taata ni jjajja ni senga siraba. Sawa ne muzee. Sawa ne ettaka lyange balitunze. Sina okutuula. Okutuula mu kijja. Ndi kutuula mu kijja yentulamu ate baagala kutunda. Ate naziikibwa wa. Gavumenti n'abataka n'abakimwena mwena mutulwanirire balobe tutunda ku kijja. Salim Kumakech RCC wa Jinja City alabudde abasirikale mu Jinja okukomya okwekubaana n'abagagga ate okutulugunya abantu. When I came to Jinja, I have found that people were stealthily going around about to demolish people's homes, to demolish people's premises. This, we are working together with the regional security team. I am happy the RPC is committed, the DPC is committed, the intelligence are committed. So my role is only to coordinate so that nothing happens at night, nothing happens in hiding, nothing happens without the knowledge and the consent. Ono agumizza ab'eŋŋanda nti bagenda kukola okunoonyereza okuzuula bano abaakuulise n'ebisigalira byabwe kubanga guno si gwe mulundi ogusoose nga bakola effujjo ku b'ennyumba eno.